Wangaria fe kweto lorensi yona twesimenyo olwa Buganda yafe ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikumenga nze nayimba ntya nesite. Katonda kitaffe omwagala ennyo ow'ekisa, tukwebaza olw'ekisa kyo n'okwagala kwo ebitukumye nga tukyali balamu. Weebale nnyo, weebalire ddala kubanga gwe wateekawo mu kuteesaako okulungi rediyo eno CBS ebeerenga esobola okutuusa amawulire yonna gye galina okutuuka. Kubadde kusaasirawo okuyambye rediyo yaffe eno okuyimirirawo. Tukwebaza nnyo lwa Ssaabasajja gwe wateesezza mu rediyo eno etandike. Tukwebaza nnyo olw'abakungu bonna. Tukwebaza nnyo Katonda waffe ow'ekisa olw'abakozi baffe. Ekisa kino okwagala kutusaba ebeere naffe mu ssaawa zino nga tuli mu BBS CBS tubeere nga tunaawulira emirembe mu baganda baffe bano ne bannyinaffe. Beera naffe ku ssaawa eno ey'ekitiibwa mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Bagenda mu birala saba mukkirize tweyanjulire Ssaabalabirirzi n'abagenyi bonna bayise nabo nga Ssaabalabirirzi ekibiina kino kyolaba wano kyekyabakozi ba CBS abakulembeddwamu abali ku lukiiko okudukanya rediyo ekiyita top management team, era tweyungiddwako n'abakozi abalala abagoberera enzikiriza y'Abadiventi, nabo batweyunzeko okusobola okubaaniriza. Mu kiseera kino nsaba tutandike n'eyakayingira yeyanjule mu ddakiika sekendi ku sekendi, tutambule bwe tuti tulyoke tumaleyo. Weeresero yakulira ligenda ku mpewo tuyita content division abe mukiibi sebo ayimiridde tujje bwe tuti. Pastor Kagwa onoba osiimye era lwotwanjulira abadde mutamu dakiika emu sobola okutambula. Bannange nsanyuse nnyo okubalabako, ate nsanyuse okulaba omusomesa wange omwamikazi newankubadde naye wano tulinawo okuba Kisuule amaze ebbanga mu by'amawulire era yakola kuwuliriza wano. Ate wano tulinawo muganda wange naye ngaali wali BBS Sembiro Jeff mwami mawejje naye yali eri ku BBS Terefayina amanyi yakola program yaffe ey'Abadiventi wano netubeerawo ne bamaster guide abakulu abo be balinga abascout naye abaffe ba mwoyo kale bawerekedde mukadde waffe. Njagala kutwala omukisa guno okubanjulira mukadde waffe Ssaabalabirirzi atwala aba 7th Day mu Uganda yonna.
tulinamu ebitundu ebyenjawulo central, western, northern, rwenzori n'ebirala naye obulabirizi bw'oba ye Ssaabalabirirzi agatta obulabirizi buno bwonna era tutuula wali Uganda Pr okumpi ne Law Development Center. Ssaabalabirirzi erinnya lye ye Pastor Dr. Maka Ndimukika. Bannange tweyanziza nnyo. Abagenyi baffe kuba abakulembeze ba CBS ate ne kuba bannaffe abaweereza ba CBS ab'enzikiriza y'Abadiventi tuyinziramu okubaaniriza ku kitebe ekikulu ekya Kyabasa rediyo ya Ssaabasajja Kabaka. Kusooka byonna twagala kwebaza Ssaabalabirirzi yayita muwandiisi akulira ebyamawulire Pastor Rogers Kaggwa okututusaako ekirowoozo ky'okutukyalirako, okutulambulako n'okutusabirako ng'ebbaluwa yasaba ensisinkano eno bwe yatutegeeza. Twasanyuka nnyo okumanya nti enzikiriza y'Abadiventi kisooka byonna erowooza nnyo era eyagala okutumbula enkolagana na rediyo ya Ssaabasajja Kabaka Kyabasa, era kyatuzaamu amaanyi twakitegeera nti mwagala okujja okunyweza Oluganda obaolyawo n'okusiima enkolagana gye tubadde nayo okumala ebbanga. Naffe ku Kyabasa tuli basanyufu nnyo olw'enkolagana eyo, okusingira ddala eyatinta ennyo mu biseera bya Ssenyiga Lumiimamawuggwe. Twayongera okusemberegana ne tukwatagana ne tubawa mwaganya ku Kyabasa mu biseera ebyo eby'omuggalo, musobola okutuusa amaloboozi agazaamu abantu ba Kabaka ne bannayuganda bonna amaanyi, ne mubagumya ne mubasabira, era obaolyawo ebimu ku byayamba bannayuganda okuvvuunuka akaseera ak'akazigizigi ako ke twayitamu. Era ku lwa CBS management n'abakozi bonna tubeebaza nnyo olw'enkolagana ey'obusuubuzi. Ebitongole ebitembeetebwa obukulembeze bwa Abadiventi mu Uganda nga Bugema University, Bugema Vocational Institute ne Shaka Adventist Hospital, mu rekodi zaffe kiraga nti bazze bawagira rediyo ya Kabaka nga bateekako ebirango. Mbadde nsaba tugikubire bulungi mu ngalo. Ekyo kiragira ddala nti enkolagana eyo esukka kuwa Sseruganda obutonotono naye negenda ddala wala. Tuli basanyufu era okuba nti oluvannyuma lwa kiseera ekyo ekya Lumiimamawuggwe twakyusamu bukyusa puroguramu y'Abadiventi ku CBS nedda ku saa 12 tuuka ku ssaawa emu ez'okumakya ku rediyo Manduso ey'abavubuka ab'omulembe Omutebe. Era puroguramu eyo tufuna amawulire nti Abadiventi obaolyawo n'abantu abalala bagigoberera nnyo. Kale awo wonna buno obubonero obulaga enkolagana eya nnamaddala. Okukolagana n'obukulembeze bw'enzikiriza y'Abadiventi n'Abadiventi bonna tukiwuliramu emirembe mingi nnyo nga rediyo ya Ssaabasajja Kabaka olw'ensonga bbiri enkulu. Esooka, emikutu gino egya rediyo n'emirala egy'ebyempuliziganya egiri mu Buganda n'awalala, Ssaabasajja Kabaka bwe yali agiteekawo yatulagira okutuusa amaloboozi
g'Obwakabaka ga Ssaabasajja Kabaka aga buli kika naddala ag'enkulaakulana ate n'okumanyisa abantu be aba buli nzikiriza aba buli ggwanga kubanga bimanyi Buganda mugatta bantu abantu bakuŋŋaanira wano okuva mu bitundu ebya Uganda ebirala n'ebweru wa Uganda. Kale ekiragiro kya Ssaabasajja Kabaka kikulu kyali nti ayagala abantu be bonna begazaanyize era bawulire emirembe okuyita mu buweereza bwa rediyo Kyabassa. N'olwensonga eyo ng'eddoboozi lya Kabaka mugatta bantu, eddoboozi lya Kabaka eryawamu, tuli basanyufu nnyo okuba nti mu bantu abamu be tuweereza Uganda be Abadiventi ate nga nabo batujjumbira nnyo, naye nga si kye kyokka era ne mu baweereza ba rediyo nsaba okutegeeza Archbishop ba Ssaabalabirirzi nti mulimu abagoberezi bo bangi ddala era ne wano we bali abamu ku bo. Kale ekyo kiragira ddala nti Ssaabasajja Kabaka tasosola, ye rediyo eno yagiteekawo okuganyula abantu be bonna abali mu mitendera egy'enjawulo. Ekyokubiri, tutera kukolagana n'ebitongole olw'ensonga ez'enkizo oba ze nandiise shared values. Ekitongole ne bwe kiba kirimu abantu ba Kabaka naye ng'ebigendererwa byakyo tubitankana naddala mu kukulaakulanya abantu, kubagatta, kubawumbawumba, kubasomesa, tetutera nnyo kukisembeza. Naye nsaba okutegeeza Ssaabalabirirzi n'abagenyi bonna boyise nabo nti bwe twetegereza ebigendererwa ebyekusifu ebya nzikiriza y'Abadiventi tetwabifunamu mpenyera yonna kubanga twalabanga bingi nnyo ebikwatagana n'ebyabyo bya Kabaka n'Obwakabaka bwa Buganda okutwalira wamu. Twala ekyokulabirako nga emirimu gye mukola okuyigiriza abantu mu kisaawe ky'ebyenjigiriza. Tumanye emirimu mingi gye mukola egiri mu kisaawe eky'ebyobulamu, tumanyi n'emirimu mingi gye mukola mu kukulaakulanya abantu nga muyita mu bwegassi. Egyo emiramu egyo n'emirala mingi gyatuleetera okukwatagana obulungi era n'okugenda mu maaso n'okuwagira emirimu gyammwe n'enteekateeka zammwe ng'abali mu buweereza obwenzikiriza. Era twebaza nnyo emirimu egyo gye mukoze egikyusiza obulamu bw'abantu. Era awo twagala okugamba nti tuli bakiyu kimu kubanga CBS nga bwe mbategeezezza mukutu ate lutindo oluyisibwako amaloboozi, ebirowoozo n'emirimu egy'ebyenkulaakulana, emirimu egikyusa obulamu bw'abantu. Era tulina enteekateeka nnyingi kumpi ezifaanagana n'eza ekkanisa ey'Abadiventi mu Uganda. Tubeebaza nnyo olw'enkola eyo era tubasaba mugende mu maaso nga tonna tukolera wamu okuzimba Obwakabaka bwa Buganda, okuzimba ensi yaffe Uganda, n'okukyusa obulamu bw'abantu nga ffe bwe tutwala ng'obutume. Era naffe tukakasa nti nammwe mubutwala ng'obutume nteekateeka zammwe. Twebaza nnyo tukyalirako era tulowooza nti guno si omulundi ogunaasembayo. Oba oli awo nga Amiini bwe yayogera naffe twandyagadde kulivenjinga bakiyita batya mu okwesasuza. Bwe tuliba tuweereddwa omukisa naffe tulyesasuza, naye nga tusiimye nnyo, tusiimidde ddala. Twagala kubaloopera n'abaweereza ab'enzikiriza y'Abadiventi nti baweereza balungi, bakola bulungi nnyo emirimu gya Ssaabasajja Kabaka ate tebaliimu mizeezeze. Tuliba tugirabye tuli bategeeza. Tutera okukola annual review kati tugenda kutandika na monthly reviews.
tunalaba watateredde tufunyawo okumuloopa amangu naye nga baagala nnyo Ssaabasajja Kabaka bamuwagira nnyo era ffe twebaza nti eddiini ate teyajja kudibya byansi ate nebyensi tebyajja kuwakanya ddiini n'olwensonga eyo entabagano eyo nnungi era tugyebalize egende mu maaso. Mu kiseera kino nja kusaba tuweeyo omuweereza omu ow'enzikiriza y'Abadiventi naye atuse obugambo bubiri bwokka eri Ssaabalabirirzi n'abagenyi abalala ku lw'ekibiina kyonna eky'Abadiventi abaweereza Abadiventi abali mu CBS. Tunaamaliriza Ssaabalabirirzi naye ajja kutuwaayo ebigambo kuba abagenyi akulembedde n'enkuba ekkanisa y'Abadiventi. Mwebale nnyo, mwebale ddala okumpuliriza Ssaabasajja Kabaka. Tweyaze nnyo tweyazenge Mukama waffe. Okusooka njagala kwebaza CBS olw'okwaniriza Mukama waffe ate eruuyi eri byenzikiriza tweyanziza nnyo tweyanzege. Taata Ssaabalabirirzi tukwaniriza mu ngeri ey'enjawulo ne tukwebaza okutufisiza akadde n'otulambula mu schedule eri bize bwetyo n'olondamu obudde okujja okutulambula ku kyanjawulo. Ndowooza bodidde mu bigere obasinzeeko ku ekyo tukwebaza. Ate ne twebaza CBS nga ffe abakozi abasibenefire olw'okutusembeza. Abamu bagamba mbu tetuli bangu nnyo abakuumi ba sabbiiti, kaseera katuuka nga waliwo okusoomooza awo, naye CBS tugyebaza nti etubadde omwagaanya batuwa obudde ku sabbiiti era abasinga zedde ofisi zaffe tetukola nga tuli mu kusinza ekiseera kino. Lwekyo twagala kwebaza radio ya Kabaka eno. Twebaza olw'omwagaanya Mukama waffe gwakoonyeeko gwatuweebwa obudde obw'okumpewo bwa bbeeyi, naye mu COVID yonna twafuna obudde obw'obwereere ne tubeeranga n'okusinza enjiri n'etuuka ku bantu bangi awatali kusasula yadde ekikulu. Obudde bwe tulina kati bugula bukadde bwa ssente singa bwa bwakusasulira, naye nga buli sabbiiti butuweebwa ku bwereere. Ekibona lwekyo twagala kwebaza CBS. Kyetwongera okusaba enkolagana nga bw'otuuse nga bwejjumbira, enkolagana eyongere okubeererawo ddala wakati wa CBS radio ate n'ekkanisa y'Abasibenefide. Ekigambo kya Katonda kyongere okubona, tujja kusanyuka luliba olwo tomanya olikomawo nga onnyika abamu ku batudde ku mmeeza. Tweyanziza nnyo tweyanzige Ssaabasajja Kabaka Ssebo Ssenkulu wa CBS, Head of Management ya CBS, ate nga tulina ne Ssenkulu wa Terefayina, BBS Terefayina, n'abakulu abakulembeze ba Terefayina yaffe, bassebo ne banyabo mukkirize mbalamuseeko mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mbaleetera okulamusa okuva mu kkanisa ya Seventh-day Adventist. Batutumye tujje tubalabeko, naye nga ensonga ziri ssatu ezituleese olwaleero. Batutumye tujje tubeebaze olw'emirimu emirungi gye mukola okutuusa obuweereza bwammwe eri ekkanisa ya Seventh-day Adventist, singira ddala eri obwakabaka bwa Buganda n'eggwanga okutwaliza awamu. Tuleese okwebaza okwo n'okusiima olw'emirimu emirungi gye mukola
nga radio naddala obuweereza bwa radio obeera otuula n'oyogera mu nzindaalo otunulidde ekisenge naye nga tomanyi nti owulirizibwa bangi era nga bangi nnyo okwatako era oyamba okusobola okukyusakyusa obulamu bwabwe. Twagala okubasiima olw'obuweereza obulungi obwo. Muli radio ey'okumwanjo ddala mu kulaakulana y'Obwakabaka, kulaakulana y'ekkanisa n'eggwanga. Olw'ekyo twagala okubasiima olw'ekyo. Tuzze okubasiima olw'okuweereza ekkanisa y'Obwadiventisti mu buli mbeera. Mubaddewo mu mbeera z'ekkanisa eziwerako. Okyogeddeko mu kiseera kya COVID bwe mwatuwa obudde obwali obw'obwereere naye ng'ate mwe mubusasulira buwanana naye ne mutuwaffe okusobola okutuusa eddoboozi lya Mukama ku bantu ba Katonda, ku bantu ba Ssaabasajja. Ekyo tukisiima si ku mulundi ogwo gwokka, ne tusiima ne programs ezigenda mu maaso ku mpewo, ne tusiima ebiseera bye mutuwa nga mututumira abaweereza b'oku radio eno okujja okukavaringa emikolo gyaffe, okusinza kwaffe n'enteekateeka eziwerako. Mu byonna tuzze okubeebaza olw'ensonga n'obuweereza obukulu obwo. Ssebo nzize okwebaza ne management olw'okubudamya, olw'okukuuma, okubudaabuda n'okuwa emirimu Abadiventisti. Akyogeddeko n'agamba nti Abadiventisti abamu abatabakozesangako babamanyi ng'abantu abazibu, era bwe babagamba nti olunaku olwo tebaakole, abakulembeze n'abakozesa abamu balabanga loosi ennene. Naye gwe twagala okwebaza kubanga okwogera kwolaga nti babadde bakozi balungi. Ate njagadde okwebaza Abadiventisti namwe olw'okubeera abantu balamu, okubeera abakozi abalungi, okubanga musobola okukolagana n'abalala. Ekyo njagala okusaba nti mweyongere okubeera bwe mutyo n'okukirawo, musobole okuweesa ekkanisa ekitiibwa n'okusinga ennyo okuweesa Katonda ekitiibwa. Tuzze ssebo mu kkowe eryo okubeebaza, naye nga tuzze okunyweza oluganda olutugatta. Okyogeddeko n'ogamba nti tuli bakinywi kimu, we are partners in development. Omulimu gwe mukola wano mulimu kkanisa gwe yandibadde ekola okusobola okukulaakulanya ekkanisa, okukulaakulanya Obuganda n'eggwanga, naye mugutukoledde ate professionally, ate very effectively and efficiently. Olw'ekyo twagala okubasiima ne tugamba nti tuzze tunyweze oluganda olwo. Ng'ekkanisa tujja kwongera okweyama okuwagira CBS radio, okuyita mu bitongole ebitali bimu. Oyogeddeko okwebyo ebitonotono, naye nga ssebo eno radio yaffe naffe ng'ekkanisa tugyagala, tugifaako era tugiwuliriza. Ensonga endala etuleese eyokusatu, tuzze okubaleetera ekyo kye tusinga okubeera nakyo mu bungi, gy'emikisa gya Katonda. Ffe tetulina kye tuyinza kubawa ekisinga ekyo bye tulina, naye tuzze okubaagaliza emikisa gya Katonda, okubaagaliza emirembe gye, era nga tusaba nti musobole okweyongerayongera okunyweza ekifo ekyo, sina kindi n'okweyongera kusingirawo ddala
kubanga there is always room at the top. Nga tetuna kugaba mukisa ogwo, n'ebigambo byenjagala tulowoozeeko okuva mu kigambo kya Katonda. Bisangibwa mu kitabo kya Lubereberye essula esooka olunyiriri olwa 26, olwa 27 n'olwa 28. We wali ensonga enkulu yenjagala okubalekera nga abakozi ba CBS, nga abaana ba Katonda. Ekyawandiikibwa ekyo Lubereberye essula 1 olunyiriri olwa 26, 27, 28. We wali ekinyusi ky'endowooza nti buli muntu ku nsi kyeyandibadde ategeera, kyeyabadde annyonnyoka ate n'atambuliramu. Awo mu kyawandiikibwa ekyo we wali ebigambo Katonda byeyogera olubereberye nga tannaba kutonda muntu, bwe yali nga atandise okufumitiriza nga ekirowoozo kitandise okunywera ekyokutonda omuntu. Katonda ayogera ebigambo n'agamba nti tukole omuntu mu ngeri yaffe, mu kifaananyi kyaffe, bafugenga ebibuuka mu bbanga, eby'omu nnyanja n'ebyewalira lukalu lw'ensi. Olwabiri obwali ekirowoozo, Katonda alowooza katukole omuntu, katukole omuntu. N'omuntu agenda kubeera ki? Bafugenga. Olwa 27 ne lutuwa okutuukirira kw'ekigambo ekyo. Agamba nti Mukama Katonda n'abatonda mu ngeri ye, mu kifaananyi kye, omukazi n'omusajja bwe yabatonda bw'atyo. N'olwa 28 lulina ensonga enkulu, ng'omuntu amaze okutondebwa, Katonda ajja okwogera naye, okubeerako ne byamugamba, naye ng'abyogera si eri ye yekka, naye eri ensi yonna. Agamba nti Katonda n'abawa omukisa. Katonda n'abagamba nti mweyongereyongerenga, mufugenga ensi, mugirye. N'agamba nti mufugenga eby'omu bbanga n'eby'omu nnyanja n'ebyewalira ku lwa ensi. Ebigambo ebyo bikulu nnyo, kubanga awo singa omuntu abadde product ekolebwa mu industry oba mu factory, awo ewandibadde description manual y'ekintu ekyo. Awo we wali ekinnyonnyola Katonda kye yali ayagala ffe tubeere gwe nange. Katonda agoyogera ebigambo ebyo nga bikulu nnyo, naye njagala nnyo ate ensengeka wevaayo. Omanyi olubereberye olunyiriri olwo lwali lukyusibwa nti Katonda n'abagamba nti muzaale, mwale, mujjuze ensi. Bayibuli yaleero egenze kikyusaamu, kubanga eri yaleetera abantu okulowooza nti Katonda alinganga yatutonda ffe okuzaala nga kyekikulu, twale tujjuze ensi tugirye. Naye bw'ogenda mu Bayibuli oluzungu egamba nti God bless them. Kano n'abawa omukisa nti say to them, n'abagamba be fruitful and multiply. Yanjabulumuko kuzaala n'okulya ensi n'okwala. Be fruitful and multiply, replenish and subdue and have dominion. Bintu biri bitaano Katonda byawa omuntu, ate nga bw'osoma obulungi mu Bayibuli mu lulimi gy'eva, ebigambo ebyo biragiro, they are imperatives, they are commands. Katonda bw'amala okutonda omuntu amulagira nti ensi maze okugitonda n'okujjula kwayo, naye go and be fruitful. Kyekiragiro ekisooka. Ekiragiro ekyokubiri n'amugamba multiply. Ekiragiro ekyokusatu n'amugamba replenish. Ekyokuna n'amugamba subdue.
ekyokutaano namugamba have dominion. Sirina budde nemwe temubulina, naye singa tubadde nabwo tubadde tusobola okulambulula ebigambo ebyo kubanga bye biragiro Katonda byeyawa omuntu okukola mu nsi kuno. Ebyo bituweebwa Bayibuli otegeeza nga n'omuntu anakwonoona n'ekibi nga tekiriiwo. Katonda yabimuwa mu lusuku Adeni ng'amutuma okusobola okulya ensi. Singa weetegereza Katonda atonda ensi mu bbanga n'atonda olukalu n'ebyomu nsi era amugamba nti be fruitful and have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air and over every living thing that moves on the earth. Mu bufunze ki kino kyenjagala okubalekera? To be fruitful means to be productive. Fruitful is a compound word. Fruit and food. Katonda tutuma in order to bear fruit. Wherever we are, God expects us to be productive. Oyita mu bundiza mu bitongole byamu osangayo the department ya production. I think some of you are here. Awali entabiro y'ebikolebwa yebigenda okuweerezebwa. Be productive. Katonda akusuubira nti mu nsi muno ng'amaze okuteekawo ng'oli muntu oli mulamu, you need to bear fruit, you need to produce something, you need to bring something into existence. Era buli lunaku olukya weebuuzanga kiki kyenkuzeewo, kipya ki kyendeeseewo, kubanga yakutonda mu ngeri ye mu kifaananyi kye nti olina extension ya Katonda. You can procreate, you can create things. What are you bringing into existence that is new in terms of ideas, in terms of services, in terms of products? God is going to take you on for an accountability for what He created you to be and you have failed to be. Abugambi, be fruitful. Number 2, Nagamba, multiply. God has created us to be fruitful is an agricultural language. We need to be agriculturists. It's a manufacturing language. We need to produce. To multiply is a mathematical language from the world of mathematics and physics. Akuyigiriza okubala. Akugamba nti ekigambo ekyo kitegeeza enlarge, gaziwa weeyongerenga. Katonda yatutonda nga tulina potential ey'okutandika nga tulinga busirikitu. You and I started so small. As a single cell, became fused with X and Y, became zygote, we grew up to become an infant. We are now mature. We started microscopically, but God created us with potential to increase. Okweyongera okwo Katonda yakutondamu okusobola ekibeere ku nsi kuno. Kyoli olwaleero Katonda si kyakusuubira okubeera ejja. BBS kyeri olwaleero, kyabaasa kyeri olwaleero si kirina okubeera ejja. You have failed as a leader. Singa bakukwasa ekintu kye bakuwadde okukikulembera, omwaka ne gugwako n'omulala ne guyingira n'okikomyawo nga bwe kiri, obanga kyeyongedde okugwerera, obusi bukulembeze. Si Katonda kyatusuubiramu. Katonda akusuubira nti kyakuwadde multiply, enlarge, increase. Bw'oba omwaka guno ng'oli mu bwoti, mwaka ogujja tukusuubira okubeera kimu. Bw'obanga omwaka guno olina kano, tukusuubira okubeera nakino. And that is the incremental purpose that God expects of us. Replenish is an accounting language. Replenish. To replenish the verticals, to fill it up, to restore, to bring it back. Katonda atusuubira to preserve. Atusuubira nti kyakuwadde ate kireme kugwerera, kikuume ate oyongereko bwongezi. Preserve. Okwana emikwano olwaleero tosanga buno olwaleero ate guli n'osuula.
yongereza ku giri so that you increase your social capital. Number 4 agambye subdue. Subdue is a military language. It means to overcome. It means to contain. It means to control. Katonda tutonda nga tuli bawanguzi. Kubanga mu nsi muno mulimu ebyokulwanyisa n'ebitulwanyisa. Tulina okuwanganga amaanyi agatulemesa ate tugawangule. In you, God has created the power to overcome and to succeed. He is not a leader who is always having pity upon himself or herself, who is always having excuses, who is a coward. Katonda sibu yatutonda. He created us with the power to subdue, with the power to overcome, with the power to conquer. You can make it. And we pray that may CBS move from strength to strength, conquering and overcoming. Ebyo ebiranga bimaze okugwa tuka ku kisembayo nti bw'omala okubeera fruitful and you have increased and multiplied and you have replenished, preserved, and you have overcome by subduing, otuuka n'otuula nga Senkulu bwe bali bano n'ofuga n'olagira. To have dominion is a kingly language. Have dominion, have a kingdom. You can be able to see it. When these two can say a word, their advice is a command. Niba ugamba nti mwani bwedde okola kino abeera alagira mumanyi nnyinimu waabo ayogerayo bitono naye olina okutegeera agambye eki era tugenda kukola ki. And that is the kingly language. God has created us to have dominion in this space, to have dominion on the land and below. I want to challenge us to always think big. Not as mainly, not necessarily as CBS, not as BBS, but as individuals. Okukulaakulana kw'abantu kwe kutereera n'okukulaakulana kw'ebitongole byaffe ate ng'ebyo bisinziira mu maka. Era bakusaba nti Katonda kakuwa omukisa oyayambire okusinga ku ekyo ky'oli olwaleero. Otegeere nti ng'okyali mulamu Katonda akusuubira okugaziwagaziwa, okweyongerayongera, okubeera fruitful, okuwangula, ate ku nkomerero osobole okutuula ng'ofuga. Kyenkwagaliza ali wano, kyenjagaliza BBS, kyenjagaliza CBS. Kama nasinawo kusabasiba nzikiriza kanisa entume okuleeta ebirabo bino gy'oli. Ekirabo kino kigamba nti yo Bible and you kijja kuyamba abantu n'ekkanisa n'ekitongole kyo okusobola abagala okwongera okuyiga Bible okusobola okukisoma n'okutegeera Bible engeri gy'eneera yabayambamu okubeera abantu ba Katonda. Kino kiriko the total marriage. You and I come from some marriage, some family somewhere. Ate bwe bituuka ku maka n'obufumo tebiriko ddiini, tebiriko obuwangwa, kubanga eyo yennono gye tuvaayo tusibuka ffenna. Amaka bwe gaterera nga bwe ngambe, n'abantu baffe bajja kubeera nga bateredde mu mirimu. Amaka bwe gakulaakulana, naffe tujja kulaakulana. Nsaba nti ekitabo kino kiyambe amaka ago n'amaka g'abantu Mukama asobole okubakulembera ate n'abo Ssaabasajja bamukwasiza. Kino kiriko the desire of ages. Waliwo ekyettanirwa mu byasa byonna. Nsaba ekyo abantu bakizuule
basobole okutegeera ekyo abalala kye basobodde okuwanguliramu kisobodde okubawa obuwanguzi n'emirembe era nakyo kisobole yamba abantu basabasajja. Lastly, but not least, kanisa entumye okujja okusiima kuba CBS. Kantu kamu kagamba nti the Seventh-day Adventist Church wishes to appreciate CBS for your continued coverage and support of the Adventist Church activities. Kuliko n'ekyawantu sebo nga tonnayogera njagala kusaba kusaawe nkole omukolo omukulu wandeese. Njagala kubawa mukisa Maka Ndimukika, njagala kubasaba katumwebase ate tumusabe. Katonda kitaffe ssebo mukwano gwaffe Mukama omutonzi w'eggulu n'ensi ate omuyiza wa byonna, kubadde kusiima kwo mu nteekateeka z'obwa Katonda bwo bw'otukulembedde okujja okulaba ku baddu bo n'abazaana abaweerereza mu rediyo yaffe enganzi eya CBS. Twagala okwebaza kubanga okuyita mu Ssaabasajja Kabaka wa Buganda rediyo eno yatandika. Twagala okwebaza olw'emyaka gy'eweereza ng'ekyali ku mpewo, ne tukwebaza olw'abantu abangi beekutteko, abantu beekulaakulanyiza, abantu beekyusizza obulamu bwabwe, abantu beeyambye mu bulamu bw'ekiseera. Ne twebaza Katonda ffe olw'obukulembeze bw'otaddewo ku rediyo eno. Kyetuva tujja n'omukisa ogwo ogutaliko buyinike, omukisa gwa kitaffe Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, nga tusaba nti gubeere ku muddu wo Ssenkulu wa rediyo eno, gubeere ku top management ya CBS, gubeere ku bakozi bonna aba CBS, gubeere ku Ssaabasajja baffe Kabaka wa Buganda, gubeere ku bakungu ba Buganda, abazaana abambejja ne bonna mu linnya lya Yesu. Twongera okusaba nti obeere mu bulamu bwabwe, obawe omukisa gwo, obeere mu maka gaabwe, obawe omukisa gwo, mu bye bakola byonna Katonda ffe obibeeremu. Rediyo eno ogikulaakulanye, ogyongere amaanyi, ogyongere okuyitimuka, ogyongere okweyongerayongera, ku nkomerero eggwanga lino lisobole okuganyulwa lw'obuweereza bw'abantu bonna. Obwakabaka tubusabira Katonda ffe obuwa omukisa. Okusinga ennyo tusabira Ssaabasajja Kabaka oyongere okumuwangaaza, oyongere okumuwa obulamu obulungi, oyongere okumuwa okufuga Obuganda n'abantu bo bonna mu nsi yonna. Ekisa ky'obulungi bwo n'okwagala bibeere n'omuddu wo Ssenkulu wa rediyo eno, top management ya rediyo eno, n'abantu bo bonna abakulembeze ne Terefayina ne Bulange yenna, leero n'emirembe gyonna, kuba Yesu Kristo Mukama waffe. N'enteekateeka wanguweko omukolo gukolebwe sayidi eno basayidi eno sayidi eno One, two, three, we cut. Okay. Yeah. Okay. Thank you. All right. Yo. Mpulira ddoboozi.
Flavia Mawaji mukola ya determine anti ya mjejja tuketanya 4 days 35 and above okay what is the iri 35 and below because sana career audience radio tibo tukuza uweza 35 daily ngatunona Petuliveno tubuza na abagikola ko baweza 35 bajiweza tuweza ona ababengi mungu katonda mbikabuulira tukayagwa masaka nakulola okusatu tusayisa okubalaba bannange bakinayo yabavubuka eweleza omupiira erabye ebintu byayo biri trend n'emyaka yeyo naye waliwo oluweerereza eno nkuwulira eno sitera kujjayo naviirayo eri emyaka kati gyakususulira ddala. Akayimba ako kowulidde akavuddeko wadde tukawulidde bulungi kabadde kayina kye katuleetera tufunye omukisa gwetutera kufuna wano nti Ssaabalabirirzi w'ekkanisa y'Abadiventi mu Uganda awubyeko olw'ekigere wano Emmengo n'asalawo ajje abuuze ku batuuliriza oba bawuliriza ba CBS FM. So tusanyusa nnyo okulaba ku CBS. Nze Martin Oscar Kintu ne munnange Flavia Mawaji little sister. Agwe tukola 7256 okubeera n'okulwemande paka olunaku olwokutaano ssaawa zibeera mu 8:30 tubeerako nga tuweereza abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Tulina essanyu lingi nnyo atuwuliriza nti Archbishop omumete Ssaabalabirirzi w'ekkanisa y'Abadiventi ya Uganda akyaddako mu studio zaffe era nga essaawa yonna gwatuwuliriza essanyu ly'ompulira njogeza lyengenda okubeera nga nkusindikira eyo naye ate abeere nga atubuuzaako bannange. Tusanyusa nnyo okulaba gwe twogerako ye Pastor Dr. Moses Maka Ndimukika. Tusanyusa okulaba buuza kubatuwuliriza abafesebo. Flavia and Martin njagala okutwala omukisa guno okwebaza Katonda okusooka byonna ampadde omukisa okujja okubuuza ku bantu ba Ssaabasajja amaleetera okulamusa okuva mu kkanisa ya Seventh-day Adventist mu Uganda bwa Ssaabalabirirzi nga batutumye tujje tubalabeko ate tubeebaze emirimu gye mukola olw'okutuusa obubaka bwa Ssaabasajja eri abantu be n'eggwanga Uganda okutwaliza awamu. Twagala okusiima ate ng'ekkanisa olw'obuweereza obulungi bwe mukola si eri bwakabaka kyo bwokka naye n'eri ekkanisa ya Seventh-day Adventist. Tusiimira ddala obuweereza bwammwe, tusiima enkolagana eriwo ennungi wakati w'ekkanisa n'obwakabaka era ng'okujja kwaffe kuli mu kusiima ate n'okunyweza enkolagana eyo ate okusinga ennyo twabadde tuzze era nga tukituukiriza abakulu tubasisinkanye tubalabyeko nga tuzze okubaleetera omukisa gwa Katonda. Tusanyusa nnyo okulaba guno gwe mulundi gw'okusoosa okujja ku CBS gwe gusookedde ddala. Bw'obadde eyo ki ekikutanudde n'ogamba nti kujjeko Emmengo? Nga bwe ŋŋambye tuzze okusiima enkolagana ennungi eriwo wakati w'ekkanisa ey'Abadiventi ne obwakabaka bwa Buganda naye okusiimira ddala Kabaka yatuteerawo omukutu gwa CBS okulaba nti gututuukako okusobola okuweereza abantu ba Katonda. Ojjukira nti ne mu biseera bya COVID Kabaka yasiima okuyita mu Katikkiro okuyita ekkanisa y'Abadiventi n'etuuka ku bantu ba Kabaka mu mayumba mu maka gaabwe mu kiseera eky'omuggalo era siteyakoma okwo
kabaka yasiima obwadventist ne bubeera nga bukyaweerezebwa ku mpewo za CBS mu lwaleero. Okay, tusimye nnyo ssebo twesimidde ddala. Kaddeko katono ddala ke tulina kujjako mpozi okusaba okulekera abatuuliza baffe kubanga tugatta abantu bonna mu kiseera kano ak'okusoomozebwa. Bannayuganda bayita mu kusoomozebwa kungi nnyo 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 nnyo. Mwenge ekkanisa wakati we musobola okubalekera. Twagala okusiima Katonda kubanga mu buli mbeera abeerawo. Okujja kwaffe kulimu okusiima naye n'okugumya abantu ba Katonda nti Mukama si kubeerawo kwokka nti abeerawo naye afaayo. Wakati mu kusoomoza okw'amaanyi, wakati mu bizibu ebitwetoolodde, tulina obukakafu nti Mukama waali okutukuuma n'okutulwanira entalo zaffe okututuusa ku buwanguzi. Naye ate twagala okwebaza obwakabaka bwa Buganda, Ssaabasajja Kabaka wa Buganda okuba nti okuyita mu rediyo eno asobodde okutuuka ku buli munnayuganda, ku buli wanzikiriza, okusobola okubakulaakulanya, okusobola okubazzaamu essuubi nti n'olw'enkya gye luli. Olw'ekyo tusiima byonna ebikolebwa era ne tuzzaamu abantu ba Katonda amaanyi nti tujja kuwangula ku bw'oyo ali ku lwaffe. Tuyinza nnyo tweyanze nnyo. Tujja kusiima nnyo nga tufunye omukisa omulundi omulala okuddamu okukyaza ku CBS. Tweyanze nnyo tweyanze. Amiina. Yeah,